Bannayuganda bannange mbalamusizza amanya nze Nyanzi Fred Ssentamu Ssaabakunzi w'ekibiina kya National Unity Platform. Nfunye amawulire ku internet wonna ganyiziza bannayuganda, nange ne ganyiiza nnyo. Ndabye ebifaananyi nga byesittaza. Omanyi nyinimu waataba ebikere bitemba ennyumba. Ndabye ebifaananyi mutabani wange nga atudde ne dictator. Mwana wange Churchill, omusajja ogwo otudde naye musajja mutemu, talina kyakwagaliza. Mu ngalo ze mulimu omusaayi gw'abantu. His hands are blood stained. Musajja oyo emyezi ebiri egiyise yagezaako kunzita. Yagezaako kutta kitaawo Kyagulanyi, kimanyi bulungi nnyo. Yasiba bannyoko. Yatta bajjajjaffe. Bannayuganda abafiiridde mu ngalo ze bayitirivu. Owulira ba Frank Senteza, Abalita Nabukenya, abaana bonna bafiira mu struggle. Banno bali mu makomera, abalala baabuzibwawo tebamanyiddwa gye bali. Kyannaku nnyo nti ba agenti be bakuza olukwesikwesi nafuna ebifaananyi kye yanonye. Afubye nnyo famire yaffe okufunamu, afubye nnyo okweyambisa famire ya Ssentamu okufunamu omuntu omu gwe yeekwasa. Kati afunye ebifaananyi ebyo era yakyatutenga eky'obugagga kitagenda muyamba n'akamu. N'olw'ensonga eyo nkusaba oveeyo wetondere bannayuganda. Nze kitaawo ndi wa National Unity Platform. Kituufu wagira ku independent, naye oli mutabani waffe. Ensi ekulengeramu ebirungi bingi. N'olwekyo nkusaba okole ekituufu oveeyo okyuse ekifaananyi ekyo wetondere bannayuganda. Bw'oba osobola nga bikutabudde, you may resign. Concentrating ku bitabo byo. Notayingira nnyo mu kunumya bannayuganda. Weebale nnyo, weebale ddala. Bannange, bwe bityo bigenze, Mukama atusaasire.